Abakulembeze mu Town Council y'e Katabi beetabye mu nsinkano n'abakakiiko akatakabanira eddembe lya bannawakiso aka Wakiso Human Rights Committee ng'ensinkano eno eyindidde ku ssomero lya St Charles Range Kawuku ng'egendereddwamu okutema empenda mwe banaayita okukuuma n'okulwanirira eddembe lya bannawakiso olwo Wakiso ebe nga yeeyagaza buli muntu. Majje gabayisa bubi eyo mu kuvuba abantu beeyeka mu bizinga. Ensinkano eno yeetabiddwamu mmeeya w'e Katabi Kalema Basammulekere, abasirikale ba poliisi y'ekitundu abakulembeddwamu Osi Mugenyi Patrick wamu n'abakulembeze abalala nga bano beekokkodde obutabanguko mu maka n'okutyoboolwa kw'eddembe ly'obuntu ebisusse mu kitundu kino kye bagamba nti kiva ku kuba nti abantu tebamanyi ddembe lyabwe. Baabakyala bagamba nti amaka mangi gaafuuka ddwaniro olw'obwavu obuyitiridde ate nga n'abamu abakosebwa tebamanyi wa kuloopa nga kino kiviiriddeko abaana okudduka awaka n'abafumbo okuttiŋŋana. Abakeera okufuluma enju tulekere okulekera abaana abakozi. Abakozi batulugunya abaana, abakozi batuga abaana. Ye Osi Mugenyi agamba nti emisango okuli egy'obubbi, obutabanguko mu maka wamu n'ekibbattaka bye baana baliwo mu kitundu kino ng'asabye abantu okuddukiranga gye bali kuba bwe bali okubayamba awatali kusasula wadde ekikumi. Pavumenti zikyaliwo, agasajja agakuze nga gono n'obwana baffe obukyali obuto obuwala nagyo gikyali mu kitundu abantu beetaaga okusomesebwa. Tulaba emisango gy'obubbi buno bwa bulijjo, abavubuka baffe batakyayagala kukola nga naye ebirungi babyagala. Bano olulungi nnyo abantu basomesebwe era naffe tubategeeze amaanyi ge tutaddeko okulabeka nti tufefeta buli omu ali mu kwenyigira mu kukola bimanya amateeka. The first one is for dog tracking, where primarily those services are free. We have police motorcycles, we have police vehicles that one can carry out. Olw'ebizibu bino, abakakiiko ka Wakiso Human Rights Committee basazeewo okutegeka ensinkano gye batuumye Human Rights Open Day ng'eno yakubaawo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno nga yakwetabwamu abalamuzi, abasirikale ba poliisi ya bulijjo n'ab'amakomera, bannamateeka wamu n'abalala bangi nga yakuyindira mu kisaawe ky'essomero lya St Charles Range Kawuku. Ebintu ebyo bye twabitunuulidde ne tugamba kyetaagisa abantu bano abakwasibwako okutuusa ensonga z'eddembe ly'obuntu mu bantu okubaleetera abantu mu bitundu byabwe. Kyova olaba nti twasazeewo ng'ennaku z'omwezi 28 okuleeta abantu bano bonna, poliisi, abalamuzi, abamakomera, ebitongole ebiwannakyewa mu bantu gye bali mu community zaabwe. Kyova olaba nti twasazeewo Kawuku. Ssentebe Erika Sirye agamba nti okuva lwe batandikawo akakiiko kano bayambye abantu bangi wabula bakizudde nti abasinga banyigirizibwa ne batamanya wa wakuddukira nga y'ensonga lwaki bavuddeyo n'enteekateeka eno. Abamu batya okugenda ku poliisi. Abantu abamu bayinza okuba nga tebamanyi mateeka gaabwe oba na mitendera gya kuyitamu kuwaaba. Abantu abamu tebakimanyi nti no waliwo emisango egiggwera ku LC, waliwo emisango egyetaaga okugenda ku poliisi, waliwo emisango egyetaaga okugenda mu kkooti, waliwo emisango egyetaaga okutwala ku mitendera gyonna. Mmeeya Kalema Basammulekere bano abasiimye olw'enteekateeka eno era n'asaba bannayuganda okugijjumbira. Guno mukisa gwa bwerere okujja n'omanya musango ki gw'osobola okuwaaba wa. Bw'oba oyagala kuwaabira wa poliisi omuwaabira wa. Bw'oba oyagala kuwaabira mukulembeze omuwaabira wa. Oba bw'oba oyagala kufuna bwenkanya bonna ebyo byonna tugenda kubimanya wano. Tugenda kubaawo n'abakulu okuva mu judiciary, abakulu okuva mu poliisi, abakulu bannabyabufuzi. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.